mu lukungaana lw'abakulembeze olutudde mu kibuga Addis Ababa mu ggwanga lya Ethiopia okusala entoto ku lutalo lwa South Sudan, gavumenti ya South Sudan mwekkiririzza amagye g'omukago gwa Afrika okugenda e Juba okulaba nga ganyweza ebyokwerinda. General Taban Dengai nga ye mumyuka wa president asooka era yakulembera ekibinja ky'abayekera ekya Riek Machar yakakasizza mu lukungaana luno olutuumiddwa IGAD+. Ono akakasizza nga bwali omwetegefu okulekulira ekifo kino singa Dr. Machar akomawo e Juba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Olukungaana luno olwa Intergovernmental Authority on Development IGAD+ wamu n'akakiiko akalondoola endagaano ya South Sudan aka Joint Monitoring and Evaluation Commission kuno nga kwogase n'abakiise okuva mu kibiina ky'amawanga amagatte wamu n'omukago gw'amawanga ga Afrika. Okusinziira ku ssaabawandiisi wa IGAD Ambassador Mahmoud Malim, abakulembeze b'amawanga g'omukago guno balagidde abakulira mu magye okugenda e Juba okuteesa ku ngeri gye banaasobola okusindikamu abajaasi wamu n'engeri gye banaasobola okukuumamu ekibuga nga bali wamu n'eggye lya gavumenti ya South Sudan ng'era gavumenti ya Salva Kiir kino ekikkiriza. Ssaabaminisita wa Ethiopia Hailemariam Desalegn yakubirizza olukungaana luno ng'era yeegatiddwa ne Pulezidenti wa Kenya Uhuru Kenyatta. Pulezidenti Kenyatta asabye abakulembeze ba South Sudan okukolera awamu okulaba nga bazza emirembe mu nsi yaabwe mu kifo ky'okwerumaalumanga buli kaseera. Gavumenti ya South Sudan yategeezezza nga bwe batagenda kukkiriza mujaasi yenna okuva mu magye g'omukago okulinnya ekigere ku ttaka lyabwe kubanga ensonga zaabwe basobola okuzeekolerako n'amagye gaabwe. Akulidde abayekera Goijo Yul asiimye enteekateeka ey'okusindika amagye mu ggwanga lyabwe kubanga embeera ebadde etabukidde ddala. Pulezidenti Kenyatta asabye abakulembeze bano okuteeka mu nkola ebyabakaanyizibwako mu ndagaano ya Ethiopia bakomye okugityoboola kubanga buli kimu weekiri. Wano wasabidde amawanga gonna obutalekerera South Sudan wabula gagiyambe okwetereeza. Abakulembeze abalala ababadde mu lukungaana luno mulimu Pulezidenti Yoweri Museveni, Paul Kagame owa Rwanda, Omar el-Bashir owa Sudan, Hassan Sheikh Mahmoud owa Somalia ne Ismail Omar Guelleh owa Djibouti. This is Kingdom TV.